era yalabikira mu katambi akajjabba akwatibwa Musa kyali waffe atoyogera bya kisiru gumwe okuba ki Secret pen bande babaddewo banene tuli polisi yaffe eri mu kunoonyereza, polisi zaffe bbiri ziri mu kunoonyereza ku incident bbiri. Incident esooka y'eyokuba nti no waliwo omuntu yaleeteddwa ku ddwaliro Ensambya Joram agambibwa okuba nti embeera gye yafiiriddemu eriko akabuuza era nga bagenze omuleeta ng'embeera gy'alimu si nnungi. Agambibwa okuba nti no okusinziira ku bamuleese mbu yabadde mu kabenje kye banyonnyodde abasawo. Akabenje kano kabadde Makindye era bamutwala paka mu ddwaliro webavudde incident ey'okubiri ng'omuntu omwami Joram amaze okufa. Bwe yamaze okufa kigambibwa nti akabenje kano kabadde ak'abantu 6 ababadde batasoose kweyanjula nga baleeta omulwadde ono mu ddwaliro. Batandise okuba nti no babaako bye basaba abasawo omuli empapula ezibajjanjabiddeko munnaabwe kw'otadde n'okuba nti no babaddisa omulambo gw'omufu. Abasawo ndowooza ku mitendera gye balina oyitamu balabye nga si kituufu. We wavudde ensonga ey'okuba nti bakakanya omusawo Dr. Ziyadu n'abasikaali 2 bakubye era nga embeera gye balimu si nnungi. Poliisi kyesobodde okukolako oluvannyuma lw'okugitegeeza kuba bamaze okukola ebikolwa bino badduse. Poliisi esobodde okuba nti nefuna statement ez'abalwadde aba abali obubi nesobola okuba nti no yaggyeyo omulambo gwetute mu ggwanika ogwekebejja kuzuulira ddala omuntu ono embeera gye yafiiriddemu wekyamuviiriddeko okufa kyeki. N'ekirala ekyokuba nti no nga tweyambisa obutambi ku ddwaliro obuyinza okubuulira abatuufu ababadde benyigidde mu nsonga eno eyaleese bavuddeko akavuyo kano tutandikira awo okuba nti tukwata abo babadde babega bwekikola kyokunoonyerezako okukyagenda mu maaso. Kigambibwa nti abantu bamwembe alien scan be bavuddeko embeera eno. Kiyinza obba kituufu oba nedda naye nga ku statement ze tulina nti abantu abaleese omulwadde ono ate abavuddeko akavuyo bajjidde emmotoka ng'eriko ekigambo Fango Forest motoka Land Cruiser okusinziira ku basikaali nga bwe bannyonnyodde. Ekirala abamu bavuddeyo ne balumiriza alien skin nga ye nti naye yabaddewo y'omu ku abo ababadde bakuba. So tujja kuba twetegereza obutambi obwo feesi zino bwe ziba zikakasiddwa kizezo era yalabikira mu katambi akajjabba akwatibwa bigambibwa okuba nti bakakkanye ku bantu abo ne babakuba ogyeko okuba nti no babakubye abakubiddwa abantu oba abantu ku ddwaliro balumiriza nti waliwo ebintu ebyabbiddwa era twaguddewo omusango omulala ogwa simple robbery ne assault. Tulina akatambi ke tulaba nga abantu bano bafosinga abamu ku basawo oba oliawo okutuula wansi. Guno guba musango ki ogw'okufosinga omuntu okola ekintu?
bakugambye musango ki naye ng'okunoonyereza kuliko nga bwe mbagambye nti ffe tunoonyereza bikolwa bya fujjo naye byonna bikolwa bya fujjo ebikolwa ng'ebyo bikolebwawo naye nga ababeera babikoze bagenda bwe batyo ku mulundi guno abantu abakoseddwa kikakasibwa batya nti bajja kufuna obwenkanya njagala okubeera kiriya nti ebikolwa bino bizze binoonyezebwako naye nsiiba mbagamba nti okunoonyereza tekukoma ku poliisi yokka muntu bwe baba munoonyerezaako fayiro negenda ewa state n'agisanctioninga abantu bano baba balina olalekebwako mu mbuga z'amateeka naye nsonga omu oba endala twesanga nga olumu abantu ababa bavuddeyo okwemulugunya tibabeera forthcoming oba kugoberera nsonga zaabwe oba kugoberera nsonga zaabwe mu mbuga z'amateeka nga n'abamu bavuddeyo n'emisango ne bagikola ki ne bagijjayo omuli okukola nti no bakoze additional statement okulaga nti no si bamativu kweyongera mu maaso n'ensonga ezo so really wandivuddeyo omuntu omu eyeemulugunya nga yatuusibwako oba babiri oba basatu nga batuusibwako ekikolwa ng'ekyo akabinja ako ng'ate balumiza poliisi yabayamba baveeyo tusobole okuba nti no centralizinga fayiro ezo tuzinoonyerezeeko naye ng'ekizibu ekisinga kiri ku bantu b'emulugunya abatasobola kubeera ebiseera ebisinga kugoberera nsonga zaabwe abasobeza bamala ne batuuka ku man understanding ekyo nakyo kisoboka kuba ffe tetubaayo naye bw'olaba omuntu nga avuddeyo n'akola additional statement nti takyayagala kugoberera nsonga oba atiisiddwa tetumanyi oba atuuse ku nzikiriziganya n'oli tuba naffe tetumanyi okuggyako nga ye kennyini azze n'atutegeeza afande saidi ya alien skin mwagifunyeeko kyenkugambye nti tuli mu kunoonyereza kukakasa baani ababadde ku ground naye naffe tusinziira ku bye batugamba ababadde ku ground balumiriza okuba nti alien skin yabadde mu nsonga eyo naye nga tetunnalumba kuba nti no tukwata alien skin oba kumubuuza bibuuzo bye bamulumiriza naffe tulina okubeera n'obujulizi obutukakasiza ddala ng'oggyeko statement z'abaalabyeko nti yabaddewo ku ground era ekigenda okuba nti tukolera olunaku olwali Musa kyaliwa fa toyogera bya kisiru gumwe okuba ki Secret pen bane babaddewo banene